Babi Television Uganda webale kubanga otambulira munaffe of course inajjo sinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo atuyama okubanga tuzikutuusako ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Amawulire agendeesa olunaku olwaleero gakwata ku Honorable Sseggirinya update ku mbeera gy'alimu essaawa zino. Era nga mu video yange yasembayo okukwogera ku Honorable Sseggirinya video nagibawa bulungi nnyo nga akaaba amaziga ng'obulumi abumutta, naye olunaku olwaleero okusinziira ku oyo amuliko wali mu ddwaliro lya Aga Khan mu Nairobi mu kibuga ky'e Kenya galaga nti Honorable Sseggirinya yandibanga akubye ku matu essaawa zino zennyini wenfunidde amawulire gano okuva ku oyo amuliko wali mu ddwaliro lya Aga Khan nga wenkutegeezezzaako. Amawulire agassanyu olw'ensonga nti Honorable Sseggirinya abadde tasobola kulya essaawa zino, asobola okulyako akatonotono, abadde tasobola kwogera wabula nga akaaba bukaabi maziga nga we nasembayo okulaga mu vidiyo eyo ya Honorable Sseggirinya ng'akaabira ku kitanda. Gw'atagiraba osobola okuba nga oginoonyako kaawo katono mu vidiyo zange ezasembayo, oba ngenda kuba nteeka link mu description, ojja kubanga ogifuna bulungi nnyo ddemu ogirabe okusinziira ku mbeera Honorable Sseggirinya gye yali alimu ebiseera ebyo. Olunaku olwaleero era asobola okuba nga atambulakokko akatonotono. Okusinziira ku ebyo ebivaayo, Honorable Sseggirinya abadde omuyi ennyo, atandise okukuba ku matu era ng'essaawa zino asobola okutambulako nga bwe nkutegeezeza nti asobola okulya era asobola okwogera mpola mpola nga womanyi enjogera y'omulwadde atandise okuba n'essuubi ery'okuwona. Era nga ebiseera biri awe nakolera akatambi kali, amawulire ge nasembayo okufuna agaali galaga nga Sseggirinya bw'atasobola na kuteebereza muntu amuli mu maaso ne waaba nga atunula n'amaaso ge abiri. Yali tasobola kubanga amutegeera nti ono President Robert Kyagulanyi Ssentamu, nti ono Leader of Opposition Joel Ssennyonyi tasobola kubanga abategeera bulungi. Naye olunaku olwaleero amawulire malungi nnyo eri bannakawempe mwenna, naddala bannankyukakyuka mu ggwanga lyattu erya Uganda ffenna. Honorable Sseggirinya Muhammad atandise okubanga akuba ku matu oba atandise okubanga adda engulu oluvannyuma lw'okubanga yazuulibwamu ebirwadde bingi nnyo. Era okusinziira ku bbaluwa ezimu zempeerezeddwako olunaku olwaleero ziraga nga Honorable Sseggirinya bw'ali mu kutoba n'ekirwadde ekya skin cancer, ayina kansa w'omubiri, ayina ne kye bayita hypertension, ayina obuzibu n'amawugwe, weewaawo bateebereza n'okuba nga yaweebwa obutwa mu ngeri emu oba endala, era nga kigambibwa mbu byebimu ku ebyo ebirwadde ebimuluma. Wabula akamajjukizeeko ko katono nnyo nti baamutwalakokko mu ddwaliro lya Netherlands mu kibuga wali Holland oba gyewandiise Netherlands okuba nga afuna obujjanjabi, era yafuna obujjanjabi ku ndwadde endala ezitali zino. Wabula we yakomawo myezi 3 yazzibwa mu ddwaliro wano mu ggwanga lyattu erya Uganda, yatwalibwa e Mulago. Wabula ate we yatwalibwa e Mulago actually Speaker Anita Among yamusanga Mulago alyoka amutwalire n'ebimuli by'abafu, era video nagibalaga bulungi nnyo wano ku mukutu gwa Babi Television Uganda. Gw'atagiraba of course osobola okubanga oddayo emabega eri, era nayo nagibawa bulungi nnyo nga Speaker Anita Among aleetera Honorable Sseggirinya Muhammad ebimuli by'abafu e Mulago gye yali. Naye embeera we yagaana kubanga ekirwadde kyali kisusse ku treatment gye yali aweebwa wano mu ggwanga lyattu erya Uganda, era ne basalawo bamutwale mu Aga Khan Hospital wali mu kibuga ky'e Nairobi mu Kenya, era ng'essaawa zino gyakulungudde emyezi egisukka mu 3. Era Honorable Sseggirinya yatwalibwa mu Aga Khan wali mu kibuga e Nairobi zaali ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa Desemba omwaka gwali gwa 2023.
olunaku olwo Honorable Sseggirinya lwe yatwalibwa wali mu Aga Khan oluvannyuma lw'okuggyibwa e Mulago ng'embeera egaanye nga yeeyongera kuba bubi n'aweebwa lifaalo okutwalibwa ku Aga Khan Hospital era eyo gyakulungudde emyezi 3 nga bwe nkutegeezezzaako nti yagenda nga 23 December omwaka gwali gwa 2023 era ng'essaawa zino akulunguddeyo emyezi 3 mirambirira era nga tuwebaza Katonda ffenna weewale mwenna abasobodde okubaako n'ekitono kye mubadde musindikira Honorable Sseggirinya neebaza Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi olw'ensonga nti yawuubayokko olubu lw'ekigere okubanga alaba oba ng'alambula embeera ya Honorable Sseggirinya Muhammad eri mu kibuga eky'e Nairobi mu Kenya gyali mu gwa Aga Khan Hospital era nga gyali mu kufuna obujjanjabi era ffenna bannayuganda of course twongere okuba nga tumusabira olw'ensonga nti obuvune bwe yayitamu bwali bw'amaanyi nnyo olw'okutulugunyizibwa kwe yayitamu we yali wali Kitalya prison. Jjukira nti ye baasibibwa emyaka egisukka mu 2 mirambirira nga bali mu kkomera babatulugunya era nzijukira ndowooza mu kkooti waliwo olunaku kkooti lwe yatuula Honorable Sseggirinya n'alaga kkooti n'alaga omulamuzi ekigere kye nga wansi mu ntobo of course kirina amabwa mayitirivu nnyo nga n'okuvunda gatandise okuvunda so ndowooza entulugunya yali y'amaanyi nnyo era bukyanga ava mu kkomera Honorable Sseggirinya Muhammad taddangamu kufuna kaseko ku matama okuva lwe yava Kitalya taddangamu kufuna akaseko ku matama wabula omusango ogumuvunaanibwa ndowooza nagubategeezaako gwakuba ebijambiya bagamba nti Honorable Sseggirinya ne Honorable Ssewanyana be baali batuma abantu batema abantu b'e Masaka ebijambiya wabula eno e Masaka Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ekitundu ekyo yakitwala omwali abo abaali balumiriza Honorable Sseggirinya Muhammad okubanga y'omu ku abo abaali babalagira okutema bannayuganda ebijambiya mu bitundu by'e Masaka wabula ye Mpuuga yavaayo ne yeefuula kyesirikidde ku nsonga zino era ndowooza kati mumulaba embeera gy'aleesewo mu kibiina n'obutali bwerufu mu nsonga zatangaaza eggwanga ez'obulimba wabula ate n'atasobola kubanga asigala ku mulamwa gwe yatandikirako. Honorable Mathias Mpuuga era yatwala nga bwe nkutegeezezza bitundu by'e Masaka eyo gye bavunaana Honorable Sseggirinya okubanga y'omu ku baali balagira abantu okutema bantu bannaabwe ye Mpuuga yeefudde kyesirikidde ali mu kulya ssente za Museveni kutuukiriza mission ze ez'okubanga anafuya ekibiina kya National Unity Platform nga kossa ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula we are so intelligent era President Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kyakola kyonna akiraba bulungi era wakubanga akikwasa maanyi okulaba nga ekibiina kyaffe tekirina we kikosebwa weewaawo kibeera kituddira eyingisa okulwanyisa Nakyemalira okumujja mu ntebe naye ate tekitumala maanyi oba agenda ng'agenda weewaawo ye agamba okusinziira ku lukiiko oba ku lukuŋŋaana lwa bannamawulire olwe yatuuzizza olunaku olw'ejjo yabategeezezza nga eyali omu ku abo abatandikawo ekibiina kya National Unity Platform. Ndi mukola ku vidiyo eyo ambalage olunaku ye Mpuuga Abedi Bwanika nga kossa ne banne bwe baava mu DP block okwegatta ku kibiina kya National Unity Platform olw'amaanyi ge kirina ne bava mu DP ne beegatta ku NUP wabula essaawa zino avuddeyo agamba bannayuganda abakakasanga bwe yakola oba bwe yatandika ekibiina kya National Unity Platform. Byonna ngenda kuba nga nzija nabyo mu vidiyo yaffe genda okuba nga eddako gwe kyolina okukola kwekuumira ku Babi Television Uganda n'ompya subscribinga olikinga osharinge message eno esobole okuba nga etuuka ku buli munnayuganda of course yonna gy'asinzira okuba nga atugoberera. Kale ndi mukola ku nsonga nga bwe nkutegeezezzaako ebya Mpuuga yajja atya mu NUP weewaawo agamba nti y'omu ku bagitandikawo ekitali kituufu. Ngenda kuba nga nzija ne bwino mu vidiyo yaffe eddako.